byatuukawo ku munno gwe mwakolanga naye Chameleone gwe mwakolanga naye eddako owabiraba ekivulu bwe kyagira enkuba nesula stage abasinga bakwitisaizinga ne bagamba bo bitavuddeyo kyaliibo wasirika nnyo. Simanyi baani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena abafunye obuzibu era muganda wange Jose Chameleone stage ewe yagwa waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusasira era nkakasa bamwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusasira okuva waffe. However, ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe baawambye ejjo, nga balina omukazi gwe baakutte, abalina omukuuma nga be bamutta. So neesanga nga ndiiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga nnyingi nnyo. Tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu Devi nga kibi ewamenyesa okugulu, naye ate toyinza kigeraageranya ku baminisita ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu ab'e Karamoja kumpi kakadde kalamba. So ensonga ezo enkulu ezo zembadde ntera okuwa ennyo amakulu. Mr. President, nze Nampijja nkola ne vision ekulu. Mabegaawo wavaayo n'okola ka vidiyo ng'ogamba bwe zituuka ssaawa 8 enjala ekuluma. Komenti ze twalabako nga bagamba nti oyingira nnyo mukulu munno, mukulu bebekulu. Kituufu? Enjala bw'eruma ku 8 n'ensaawa nazo baaziwamba nti kati ku 8 nze enjala terina kuluma, erina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti sinze nzeka naye nawe bw'otuuka ku 8 awo naddala bw'obanga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafunamu n'olusujja naye tuveeyo. Njagala kusiima ekintu kyewakolera muganda waffe Ashraf nti yafuna obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo. Ekyo kirungi nnyo, si tetulakisaana naye watali kukubirira bbaliriwe. Enkolagana yo ne Chameleone ne Bebe Cool eyimiridde etya kubanga oyogera nabo balaga mu byaddala tebalina nnyo buzibu nabo, ate naawe olaga tebalina nnyo buzibu nabo. Era ngenda gattamu ne Mayinja kubanga omanyiddwa olw'okuba nti ow'ekitiibwa buli muntu. Naye Mayinja yagamba Kyagulanyi mulirwansanga ndowooza ankolamu ka comedy kuba etwasemba okubeera ffenna mu kuzika kwa Mama Mesach. Ongamba Mayinja nsaddamu kulaba wakomaawo n'omwana ebbaleti etamutuuka kuno. Kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era standi ye eryetya ku buli muntu. Kati olaba banaye n'emisango gy'abantu balamu binteeka kate gwe keizi gwe kakati Edi Mutwe bwakwata enkofiira n'agiwa omuntu. Kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba olinze nagumukoze Anyway, tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist omu. Njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffenna naye ffe ng'aba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozese. Nesi katala oyinza odikozesa kuyamba banno oba notosobola dikozesa. So wabaawo ebintu ebitugatta ennyo. Kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange Banujjanyi ba Dan Magic ba Devi ba Edi Mutwe ba Apasi ba Young Molo ba Daxi Vibes ba Zexi bani gyebiri
Nate waliwo n'ebiri historical nti gundi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleon ne Baby Cool. But that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck 20 years ago. No. Naye toli ayinza okusalawo n'aketinga stuck there. I mean, growing old is compulsory, but growing up is optional. Some can choose not. So wabaawo ekitugatta, of course tukwatagana. Bannange mbawanye ekitiibwa nga bo. N'ebiseera ebisinga twesanga ng'obaka tuwaba wanjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri ya njawulo. Nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my ghetto days to today. Ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange. Ate munnange ayinza okuba yeekisiza ekikola kikimukwatako. So tusigala tusinkana ku bitugatta, musinkanye ku pate, musinkanye ku show ya muntu, ne mubuziganyako ng'abantu. Ne munnange bimwogerako sometimes weekendera tekitegeeza nti mubeera balabe. No, naye mubeera ne priorities ez'enjawulo. So that is the relationship with my fellow artists. Of course, many of you have omukyalo ne yalowooza nti oba oliawo nandibadde more of their spokesperson, which I want. Zisirimba olunaku lwa leero. For 5 years, abantu bennyini abamblockinga okweexercisinga my right, abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembeeta zate bebanzigyeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufokasinga okubeera human being, nga nyina kufokasinga oyinza okuyamba ffenna. So oba oliawo tetusanga nga tuli ffenna nnyo. N'emboozi oba zikwatagana bulungi zitya. Okwongerezaako ku kibuuzo ekyo kyennyini. Wetwogera ku the big three. Mwina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega nga mmwe bwe mwaliko ng'abasatu bukyakwatagana. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebanaba kuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi oba Fefe Busi tanatandika napi one kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujjeewo ebyo ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano kakati no, abaana abalungi bakabi bali talented mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kongamba otya big three. What do you call big three? Bebe banya lwaki obanteekamu okitegeera kye ŋŋamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda. Kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatwe waka yansanga ng'asitula miguna gwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimiriro ntwaleko ninga gwe kyali kutekebwa esikale lyange kubanga twalananga nawe. Kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya award oli president oyina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. I mean, you must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukula. Sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo, no. I mean, we grow every day. Era encouraging ba artists kula ne bokula nabo obwongo bwo bwe transforming n'otandika kukulawo ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wokula mu nsi buli wo transforming buli woyiga ebipya, you're going to lose some friends. Buli wo progressing ojja kati fa bamu abava mu kyalo twalekayo emikwano gyaffe be twalyanga naye emiyembe kisu mu kyalo gye bali nojje Kampala nodde Kamocha kati ate bw'ovaawo nodde Nansana like that bw'ovaawo n'ogende Nairobi bw'ovaawo n'ogende Bungereza, you keep progressing, you know. Bano obolese mabega tobeerabira sigala ng'obawa ekitiibwa buli bakwetaaze sigala nga naawe obeera useful to them, but grow, please grow. Nammwe ekyo njagala obasaba, allow me grow. N'emikwano gyange, please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Kati abaana bange bansinga n'obukulu.
bakuze, I mean n'obuwanvu, so we must be able to grow. Yes, kakalamu. Mchalo olikaso, okay? Kakalamu. Erinya linyumira. Future ya Firebase abaana abakyali abakyalina omukisa obezi zitalinzigule waba baagala oyingira Firebase kijja kugwe ekyokubiri nina kyebuuzaako nga abali batudde wano abamawulire mu kaseera kati etubadde tujja sinkanya ne Blues n'agamba oba tuli ku Fuluzidde nga principal tagenda kulalisa nga tujja mu kkubo ya nawe nkikubuuza mu kaseera kano we tuli ow'amawulire owa entertainment n'owa politics bakugamba nti waliwo ababiri abaagala okuwuliriza ani kusooka okuwooka. First of all, ekibuuzo kya Firebase ngenda kusaba Nubian abakiddamu ekya April Fool's Day. Tumekinze sure tujja wano nga batugambye essaawa 5 ne tumekinze sure zimala kuyita 6. Naffe tubeere sure nti si April Fool's Day. Kubanga nga bwe mutwesunga munaye naffe tubadde twesunze okwogerako nammwe. Era Devine Jona batugambye tugenda kwogerako nammwe. Naffe twesunze naye nga tugamba oba batulimbye. So tuli basanyufu okwogerako nammwe. Bannamawulire nze simanyi munnamawulire ndi ono wa politics oba ki, era mbasaba muleme kwawula bintu bino. Kubanga ekikoke kabadi kokakoka tebakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako. Oyogera ku bbeeyi tojidde ku piki oba mu motoka oba something eyo bbeeyi y'amafuta. Oyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics. Ogenda kuli ekyemisana leero. Oyogera ku ssente ez'akawungo oba ez'omuceere ye politics. So mulekerawo byawula. Buli kye twogerako kyogera ku bulamu bwaffe era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako. Nubian about Firebase. Yeah, Firebase weeri. Firebase n'abalala gye bali bangi eyo. Era nga wetwogerera wano studio zibeera open, everyone is open to come and work with us, though industry yafunamu akatembo nti ogenda sanga ba artist abamu batyo oku associatinga naffe, abamu batyo okujja ku Firebase okurecording nga bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politician. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo just lwakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala. Naye nga Firebase weeri ba artist we bali n'abayimbira be muwulira ba Daxi ojja mulaba nga tatambula yekka era alina abalala batambula nabo. Osanga Zex birangirangi ojja musanga nga alina batambula nabo. Era mu abo batambula nabo nga era ba Daxi we batambulanga naffe timu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo. Era wona otunula mu video ojalaba yesito omupya naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Waliwo omukulu eyava mu Firebase emyaka 20 amanya bamuyita Kamya Ignatius kola ne Vision Group yava mu Firebase emyaka mu 2011 yavuddeyo n'akola interview n'agamba nti ayagala omukulu Bobi Wine amusiime bamuyita Bochama. Osobola omusiima wano mu kamera. Musima ntya. Agamba y'omu kubaali backbone ya Firebase naye watuuka mbu ebiruubiirwa ne bikyuka ne biddako walala nnyo. So ng'ayagala omusiime ye bw'agamba. Anti njagala nga munnamawulire ombuuza ekibuuzo bwe kisubstantiate nze nsobola okuddamu substantial. Mbuuze soka weerowooze. Omukyala Crystal Panda yavaayo n'agamba mbu akuloota era asaba okukolako naawe kulaba. Twebuuza kati abayimbi tebakyasobola kulaba bakuloota buloosi. Ekibuuzo ekyokubiri ye muvubuka gwe bayita Alien Skin. Emabega we yavuddeyo n'alumbako munnamawulire munnange omu ku stage ng'ayagala mukubirako. Eyayisa bulungi naye agamba akwagala nnyo era asaba okusinkana. Gwe kikulekawa abantu abeeyisa we batyo nga gwe pulezidenti ng'ate ayagala okusinkana. Crystal Panda yayimba kana kayimba fumita emboozi. Iwempere kineesimbisa munnange omuntu bwandootako
Babanga teyalose kibi omanya yinza okuluuta nga togiza omutuga. Yalose mu studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream. You know. Let's see what the future holds. About alien skin. Ogamba no toto wa ghetto. Yakubwe nnyo. Yeah. I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamu twali babanda na nnyo okusukawo. Naye ensi yatuwa chance. Ne tetujajinga. Sinti wabulayo abatujajinga. No. Abatujajinga baaliyo. Nene abatuwa chance. Nze gwolaba. Bampazi second chance. Nga obammeka bannange. So, to transforminga. Nitukula. You know, bobero omuto okola ng'omuto. Okula n'okola ng'omukulu. So, lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto? Kiyinza okuba kikiri acceptable sometimes. Naye, it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati ffe batoto ba ghetto obeeyo, tebamanyi omwana wa ghetto ajjaawo, tomanyi waka gy'akulidde, tomanyi na gy'ayise kutuukawo naye n'atuukawo. Just ngyatuusaawo, bandooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi ki ge nnyinza omumuwa? Kopa ebirungi ku nze, ebibi obikyawe era obyewale. You know, at least nze artist omuto yena yena bwantunulira alaba olugendo, alaba Katonda ampadde omukisa n'embeerawo. Nasooka okubeera sitandooza nga nyina emyaka 19. Kagoma, I was 20 years when nakolera Kagoma. Kati gibiseeyo myaka 21. Nkoze ensobi nnyingi nenkola n'ebirungi bingi. At least the example Joli agamba kino Bobby yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba. Abagezi batugamba experience is a good teacher, but nze mama wange yaŋŋambanga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people. You know, so when ndaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nange neeraba emyaka nga 2 egiyise. So era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okwadvisinga omwana ali myaka egyo mugamba nti nekuba ddungi nekuba kyama. Naye bamanye nti buli kyokola kati emyaka gy'emito kirina effect mu maaso, olina kyoba ozimba kati. Naye ultimately mumuwe chance is a talented young man. He deserves a chance. Ekyomusinkana onokkiriza. Kati mwesi basinkanye. You know, I keep meeting. Tugenda kufuna ekibuuzo kimu okuva wa Sita Media. Yanze Sita wa Uganda nkola ne Sita Media. Ekibuuzo kyange about music. Abayimbi be Uganda abasinga tuze tubakolako interview enjawulo. Naye nga beekwasa oluusi ekibatwala osabiriza oba bwe temuyita okulya mu nsoolukwe olw'ensonga nti tewali copyright nga woolaba mu nsi endala. Omuyimbi akuba oluyimba lwe anaaluliirako kibadde tekikyasoboka n'emabegakaawo ng'omuyimbi takyasobola kukola concert oba kona agwe abanga Firebase Army oba gwe nga president atovangayo ndowooza kwogera ku nsonga ya copyright ogenda tuwa ku ndowooza ku nsonga eyo. Then n'ensonga endala wano we tuli ku One Love Beach Busaabala. Every Easter Monday wabeerangayo Busaabala ne Kiwato. Essaawa za kaakati abawagizi abaali basuubira nnyo nti at least ojjalemezaamu Easter Monday oteekengayo posita bo bajje ekiba kiri ekyogenda tutangazaamu eno Easter Monday One Love Beach Busaabala yazzeemu okukola era yaddamu okukola emirimu gyayo. Then my last question. My last question. Okay, kanziremu ebyo ebibiri. Thank you. Obuuza ebibuuzo eno biri elaborate. Obuuza nti twakolanga concert wano. You know, kati tukkirizibwa kukola concert.
of course I mean sigezaako kwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba group y'aba artist oba group ng'erina support mu Uganda okuva edda nedda nga bajjuzanga ffe era kyabutali bwenkanya okuba nti owekiwatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumadembe bakomewo eno tutekewo sente nyingi nnyo okugezaako okulemesa kitegeeza abatutya. Ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira ba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba gwe world champion naye ate nga bakuvuganya tebabakkiriza muteekawo ring ontegeera kye ŋŋamba bannange abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ng'era mbasinga ntegeera ng'era mbasinga mu buli kimu academically physically philosophically financially biki byonna byonna era engeri yokka yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba namba 1 nga nsibiddwa emiguwa era mubaleke beeyagalire mu bwa namba 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka era president aba akomyewo so kabafune chance mukana akaseera beeyagalire mu bwa namba 1 kiringa bogamba waliyo ppere wali naye gwene ba media neteekamu nnyonnyonnyo gamanze wakabi nze wakabi I mean yes oli wakabi naye oli bamugulire omukakase osobola okyogeranga waali so that's how it is ba artists abagenda okusabiriza bangi be-explaining nti wali copyright yes babatadde mu mbeera eyo kigenderere bakumanga muli baavu kigenda nasindika Dr. Hildaman namulonda artist munange ate MP wange mu National Inter Platform pate gyenkulembera era namulonda abeere minister wa arts and culture kati tuli bawambe tetulina budget abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget y'eggwanga Museveni ne bibanne bagiwanga naye namusindika ateekewo policies entuufu ezirina okutambulirwako azenga abayitamu mwena to agree as artists kikye twagala industry kikye twagala however njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne gavumenti ye tebajja bikkiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artists ate mwe ba artists muyina kubeera baavu basobole obafuga onooba togenda wa Museveni oba sali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogambe kino mutta abantu baffe tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati tojja kuyimirira ovumirire okubba sente zirina okuyamba eggwanga so balina kufuula sireevu balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza okitegeera twakiyimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli bwakufuula beega ajja ne maka ago nakolera amateeka olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega so nze ndowooza mwe ba artist muyina otuyamba ffe tuli ba artist banammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino nze singa naalayiranga president entertainment industry ejja kukyuka overnight mujja kuba n'ekitiibwa kye musaanidde overnight ensi yamwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera eyakabi mu Africa overnight this would be the most popular nation in the world overnight olaba Jamaica kikyekola kyamaanyi ne kubanga Bob Marley yeji making up there you know we've not had so many teams like the team we have so mwe ba artists kibakakatako mwe ba artists okitegeera abantu abalala ba professionals ba doctors ba engineers abasubuzi bonna batwendosinze ababoda bampita ngobi bano bakinyozi ba edimutwe bampita obini bani bonna ba embrace zemwe ba artist abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali online concert tujja mpozi nekino kanti bagambe ng'ekisembayo and please pay attention tugenda bawayo ekirabo waliwo abantu yabadde bagamba naye nga temutuwamu music mwina okumanya wadde tubeera busy bwe tufunayo just
weekend emu nga tuli wamu nga bwe tuli ne tiimu yaffe ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo so tugenda kukozesa weekend eno kano ketuvudde wano mutuwadde vibe nammwe era ku bwe tuva wano tugenda kuyitako mu studio tujja basuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisibo kiggwako musooke musiibe tujja bawaayo tuni endala nga tugibawanga kirabo kubeebaza kusiiba si bwe kiri musiraamu wangi ffe tujja bawa omuziki omulala beebyokwanalize nga tubibalekere mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo ndowooza eno conversation ekomyawo waliwo kyembadde mbuuza ekirala President, as president avudde Bamta Smith nkola online bagita Celeb Jazz. Of all the greatest presidents that have lived, abali associated with some industries, babayo ne bawa endowooza ku industry. And thank you so much Kwango Jiwadde. But we would like you okuwayoko top 10 songs ezibeera ku playlist yo when you're going outside the country, when you're driving around Kampala, wambisira byebyedde nyimba kyezo bwezowulirizaako nga gwe president. Wow, top 10 tugenda zigabana ngenda kuwa satu kale nze nkuwa ennya right kati nze nja kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakupayo akake nono that's how we enjoy nze akange asimanyi artist naye bakayita Soweto Say No to Apartheid. That's my first song. Destiny Buju Banton. Madara Buju Banton. Akanga akalala Born in Africa original. Yes. Heal the World, Michael Jackson. Yeah. Enimero y'oku Buganga Hamani Basudde. Nyumirwa nnyo ennyimba za Eri Wamala. Collectively. Yeah. Wow. One Love Bob Marley naye n'ennyimba za Bob Marley endala. Mpuliriza nnyo Non-Stop za Paul Kapere. Teziweddeeyo. Basi Dunia. Tugendeko ko current president because you're a current president. Tugendeko ko current. Wimba kyo obuga muno emba nvuddeko eri muzire za appetite kano. Nvuddeko. Kunono. Bwe mvuddeko kunono. Era njagala akayimba kagamba. Byonna bye mwagala kola mu bikole naye temuzijukiza lockdown. Okay, thank you very much. Have a good day.